Sara Namatovu nga mutuuze w'eruzira Port Bell ekisangibwa mu division y'e Nakawa tumusanze alaajana olw'obulumi mutabani we Hamuza boogere bwalimu oluvannyuma olw'okutawaanyizibwa ekirwadde kya Kkookolo okumala ebbanga kati lya mwaka mulamba. Maama ono agamba abatuuze b'eruzira bamuyambye nnyo okumusondera ku nsimbi z'eddwaliro kubanga takyakola ye maama ye taata wano waasinzidde okukoowoola abazira kisa okumukwasizaako kubanga talina mulimu omwana we ali bubi so nga ne landiroodi ayagala kumugoba mu nnyumba. Yalibadde tuwa obuyambi yakutuka omugongo. Namatovu agamba obudde buno asobeddwa eka ne mu kibira kubanga tamanyi kyakuzzaako kubanga embeera emuyinze. Pastor Paulo Musi, just blessing you. Nyambe buli omwangamba nanoonya kibumulokole bwe bundetedde obuzibu. Nyambe busumba jangotaase mwana yalwala kansa. Amisi kigundu kukowola gy'oli eyo mukama wawe kulabe ng'oyamba abantu jangonyambe. Sara agamba nti asanze okusoomoozebwa nti landiroodi amugoba mu nnyumba ate nga neezirabirira omulwadde okumugulira eddagala taziraba. Nawe tubeera ne landiroodi mu nnyumba naye atugobamu. Ndina sirina na kyakulya buli kimu kyakugula buguzi eddagala lyakugula buguzi lye bawandiika. Tulina kyakukola nze sekanze mbadde nkola n'ennyamba omwana oyo talinaako bantu. Joshua Sekiwunga ssentebe w'abavubuka ng'ayita mu luzira Achievers Youth Group agamba basobodde okuyamba muvubuka munnaabwe asobole okudda engulu naye balemereddwa era asinzidde wano n'asaba abazira kisa okuyamba Namatovu kubanga takyalina busobozi. Nasinkana maama ono oluvannyuma lw'okuvaayo ne tutegeka medical camp ffe ng'abaluzira Achievers Youth Group bwe namusinkanira ne mutabani we boogere Hamuza naye ngezezzaako nga ofiisi yange y'abavubuka okulaba tubeeko kye tufuna tuyambe omwana naye biganye naffe kwe kukola ki kwe kujja eri tuddukire bamuzira kisa abayinza okutuyamba tulabe nga Hamuza addawo ku kitundu kyaffe kuba muvubuka munnaffe tulagadde mulekerera ensonga nange nsaba abamuzira kisa batuyambe tulabe nga Hamuza akola ki bulamu bwe buddawo asobole okubeera nga naye ali mulamu obweyagaza. Ngenze muloni ngera nzijjayo ssente nezirabirira oyo omwana obulwadde naye kati basajja bajja ne babanja oluusi ne batuukako ne bongeza ssente. Stephen Kayumba yakusakidde bino. Ye kati ku luno teyazimbye kati ebirwadde ne bikyuka tugenda ogenda mu sikaani ng'ate batugamba ebirwadde ebirala